الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المفسدات وكل مفسدة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار. فنعوذ بالله. أوصي نفسي وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى. أيها الناس وبعد. Abooluganda mwenna abakuŋŋaanye mu lunaku luno mu jjuma yaffe eno ekulembedde omwezi guno ogwa Ramadan. Baddu ba Allah mbatiisiza okubeera nga mbatiisa Allah subhanahu wa ta'ala omukakafu okubeera nga tumutya, okubeera nga tumwawulira ddala ku bitonde byonna ebikoze eki ebisigaddeyo. Baddu ba Allah atendezebwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala tuteekwa okubeera nga tumumanyi nga Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman musaasizi, Ar-Rahim alina ekisa ekibuna ku buli kitonde kyonna. Baddu ba Allah tuteekwa okubeera nga tukimanya, nga tukimanya olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala nga ekitutegedde nti Ar-Rahman ye musaasizi, Ar-Rahim nga wakisa kikola ekibuna. Baddu ba Allah nga tuteekwa okubeera nga tukitegeera nga Allah subhanahu wa ta'ala wekitiibwa agenda kubeera nga ayimirira mu kisa kya mulundi gumu gwokka bwekiti. Ku lunaku ffenna tugenda okubeera nga tuzze mu maaso ge ng'ayimirira mu kisa kya mulundi gumu ng'agenda kubeera nga asaasira omuntu eyakola ki eyamukkiriza. Baddu ba Allah tubeere nga tukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wekitiibwa. Mu luvannyuma nzizaako okubeera nga nsaba okusaasira n'emirembe okubeera nga siddaku w'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ebyengera n'emirembe ebeere ku ye okutuusa ffenna tugenda okubeera nga tudda maaso g'owekitiibwa Allah. Buli mwoyo gwa muntu gugenda kubeera nga gufuna ekyo kigwatakabanira. Baddu ba Allah sawa w'ekitiibwa nga tukutakabana okulungi wano mu duniya. Tudde maaso g'omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala atusasule ekifo ekirungi ekyejjana. Baddu ba Allah nasome aya mu Qur'ani nga Allah subhanahu wa ta'ala mu mwezi guno Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'ani nga atugamba atya, atugamba baada isti'adha wa basmala agamba nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mu abakkiriza. Abakkiriza be bali ludda w'abasiraamu. Abakkiriza ye mu abagamba nti la ilaha illa Allah, tiwaliwo kiteeka kubeera nga kisinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa, kubanga kiba tukiyigamu ki nga tukyayimiriddeko abakatono. Tulina ebitonde bingi nga bisinza ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ensonga tali ntuufu.
noche badiba Allah kyenva nkubiriza omutima gwange nejjammwe mumwe abakunganya ono ng'abakkiriza abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala omuyeka bw'ati gitwamanya nga Allah subhanahu wa ta'ala lwaki tumukkiriza esookerako tuteka okubeera nga tukimanya nti Allah fe abasiraamu gitwakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tuteka okubeera nga tumumanya nti lamu yalidi tazaala atoko kuberanga ngo musiramu je kuberanga ovono oberengo ddayo baberenga bakubuza nti Allah cyo mu basiramu gimusinza musiramu ansa nyimpi nnyo ansa ntono nnyo Allah subhanahu wa ta'ala yegera ko mu Qur'ani ngafu abasiramu Allah gitutendereza ni tuberanga tumusinza Allah oteko kuberanga Allah subhanahu oteko kuberanga okimanyi Allah subhanahu wa ta'ala lam yalidi tazala wa lam yuladi erati yazaliwa wa lam yakul lahu kufuwan ahadun tayina kimufana gwa katonda taina kimufana nabo buyinza bwe niwakubadde kale nga tunamu abantu abamu abasatu abatana kutegera bulungi mutozi nga bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yakola omuntu mu kifaananyi kye ekitali kituufu kati abanga yakola omuntu mu kifaananyi kye yafaanana Abachina nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala tumwawule yensonga lwakyakubiriza bamaze okubeera nga mumutegeera ekitiibwa kye ng'akubiriza agamba nti ya ayyuhalladhina amanu abange abakkiriza bebe Allah subhanahu wa ta'ala balaalikako okubeera nga bakola ibada mu mwezi guno babeere nga babanga babadde bagikoze emigaso zigenda kubeera nga zidda gye bali lwaki omugaso genda kubeera nga gudda gy'oli omugaso gwe Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga buli lwakola ibada mu mwezi guno gwa Ramadani Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kubeera nga otuuka mu maaso ge Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga kubuduulako ekifo ekirungi ekyejjana sababu Mungu subhanahu wa ta'ala abeera nga tukola emirimu emirungi tudde maaso ge Allah subhanahu wa ta'ala tusasule ekifo ekirungi ekyejjana ya Rabbi Noche Allah subhanahu wa ta'ala mwema akoora naganti ya ayyuhalladhina amanu abange abakkiriza kutiba alaykumus siyamu mulalikiddwa kubeera nga musiiba basiraamu okusiibangabo basiraamu okusiiba fe abafunamu ng'ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala talina kyafunamu ffe Allah basiraamu tubeerenga tukitwala nti okusiiba kuno basiraamu tuleme kukitwala nti obaoliawo ekisiibo kibonerezo gituli Allah ekisiibo kwebeera ibada wonabanga obadde ogikoze Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga akusasula ekifo ekirungi ekyejjana ya Rabbi noki Allah subhanahu wa ta'ala ekisiibo basiraamu okusiiba tukutandikidde ku ffe ngafu olwalwo tuyinza okubeera nga tulowooza nti tuyinza okubeera nga tulowooza nti obaola Allah subhanahu wa ta'ala ayikiza b'omulembe guno ensonga lwaki atuteekeddwa okukola ki okusiiba Allah agamba ki mu Qur'ani nga tunayiga mu aya Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ya ayyuhalladhina amanu abange abakkiriza kutiba alaykumus siyamu mulalikiddwa okubeera nga musiiba kama kutiba alal ladhina min qablikum nga ikwalalikibwa ku baganda bamwe bakola ki abatusooka obadde Allah abatusooka basiiba mu nsi muno abatusooka basiiba mu nsi muno yensonga lwaki mulaba abantu abatayagala kusiiba babeera beebusaabuza nga ne mu bitabo ebirala ebyenjawulo mwe muli ensonga egamba nti beesiimye abo abalumwa enjala n'ennyonta kubanga ku lunaku luli bagenda kubeera nga bakusibwa badde ba Allah abantu mutunula ebitonde nga byazamanya emitima zaabwe abamu ne basalawo ne baga nti nze nsiibye ebirowoozo nze nsiibye emmere nze simenyi ki n'okusiiba kw'omu busiraamu Allah wamala okubeera nga atulaliseeko n'agamba nti kutiba alaykumus siyamu mulalikiddwako okubeera nga musiiba kama kutiba alal ladhina min qablikum nga ikwalalikibwa ku baganda ababasookawo ng'okusiiba tujjamu ki okusiiba tubeera tujjamuko ku nkomerero ya aya Allah agamba nti la'allakum tattaqun okusiiba tujjamu okubeera nga tutya Mungu subhanahu wa ta'ala wekitiibwa Noche badi ba Mungu subhanahu wa ta'ala basiramu tusiibe nga tusiiba kulwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tumadde tusiibe nga tusiiba okubeera nga tuli mwenjala naki n'ennyonta tugatteko okubeera nga tusiiba tubeere nga tusiibisa n'ebiyingo byaffe byonna tusiibise n'ebiyingo byaffe byonna kubanga Nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuyigiza mu hadisi nga ntuufu agamba nti omuntu kasaba nga abadde asiibye n'atalekaayo kawulu dhur ebigambo bya samatu musiraamu ebigambo bya samatu bye biruddawa omuntu badde ba Allah mwembanga mbadde nsinyonyolakaawo katono nteeka okubeera nga mbatiisa okubeera nga omuntu osiiba naye nga tulekaayo ebigambo bya samatu ebigambo bya kalebule abasiraamu omuntu abayo nga badde agala okubeera nga akuyingiza mu kalebule mugambe nti nsonga emu yokka omugambe nti ini swaimu nze nsiibye mukadde wange oleme kubeera nga obeere ng'okola ki obeere ng'owona kubanga olwaki Allah subhanahu wa ta'ala tubanga tubadde tusiiba okulumwa enjala n'ennyonta ntusiiba n'ebirozo byaffe ntusiiba n'ebiyingo byaffe byonna tubeera nga tukola ki tubisiibisa amakulu tulekera ebigambo ebyobulimba
Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala mwabakola nagamba ki nagamba ti ya ayyuhalladhina amanu bada isti'adha agamba ti ya ayyuhalladhina amanu abange mabakiriza takullaha muberenga mutya Mungu subhanahu wa ta'ala mulezi wammwe bado Allah atulera Utubaranga tumaze kuberanga tumutya agamba nti waqulu qawlan sadida imbanga mbadde mwogere bigambo biki ebyesimba mukulu bigambo birungi Allah oyesongo lwaki omuntu abanga abadde asibye ogeza kukuberanga ochunga olulimi lw'ebigambo bikola ki ebivwa kubanga okiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yesoma sanagamba nti waliwo kigenda kuberanga kiyingiza abaana ddama omuliro kujja kompoza ebintu emeka ebintu bibiri bigera kuberanga biyingiza omwana adamu muki omuliro okuberanga muddu wa Allah wetegereza kiba kuki Nabi yalaza nagamba nti kisokerwako nagamba olulimi yensonga ki Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti utubanga tubade twogera ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti waqulu qawlan sadida utubade twogera ebigambo ebiki ebirungi unaba tubadenga twogedde ebigambo ebirungi yuslih lakum a'malakum Allah jakutongosa emirimu zaffe Allah tuli kusiiba Lwaki otandika okubeeranga otagagambo g'obuwemu ndigabeeranga gayita ku lulimi lwo lwaki oleta ebigambo ebitaliimu baddu Allah notandika okubeeranga obyasanguza obiteekaawo baddu Allah atutegeeza tugamba nti waqulu qawlan sadida tuba twogera ebigambo ebirungi yuslih lakum a'malakum Allah atulongosera emirimu zaffe Utunaba tubadenga twogedde ebigambo ebirungi byebiruludde wa nakibagamba nti akati mu kaseera kano jjukira wabeera mu lubuto lwa mamawo nobeera ng'oli mu lubuto omwo muddu wa Allah nga tolina kyomanyi nojja wano ku nsi muddu wa Allah olunaku lwajja ku nsi ng'ozadde n'abazadde bo nga basiraamu musiraamu bakwazinira ne bagamba nti bakwazinira mu kutuuka okwaki okwa ddyo omukono ne bakibamu essola ng'ekigendo kiki kyakubeeranga ebigambo ebikulinde walla okulenga ng'okola na bigambo birungi bamala okubeera nga bakuleese mu kaseera kano akati otandika okubeera nga oyatuza ebigambo byo ng'okumala ng'omaze okubatuza ebigambo byo kakati mu kaseera kennyini kano kwekubeera kati obeera ng'okola ki gwe kennyini oyogera shahada ng'ojatuza ng'ogamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah as'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni wabanga badde oli bwomu Muddu wa Allah ebigambo biteeka okubeera nga tuliyisa ku nnimi zaffe mu kaseera kano nga tusaba kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa nga tugaa nti ashhadu mazima kakasa an la ilaha teri musinzibwa yenna illa Allah okujjako gwani Allahu subhanahu wa ta'ala ekitiibwa nogamba nti astaghfirullah ayi Allah nkusaba okubeera nga okola ki onsonyiwa kubanga lwaki Allahu subhanahu wa ta'ala ekitiibwa ye musonyi Muddu wa Allah oteka kubeera nga ofaayo okubeera nga ebigambo ebiyita ku lulimi lwo mu kaseera kano obeere nga okungulamu empeera Muddu wa Allah leka ebigambo ebyakalebwire bigenda okubeera nga bikola ki bikuyingiza omuliro kubanga buli lwoyogera ebigambo ebibi Muddu wa Allah ebigambo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala mu aji tuyize nga tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza ffe ng'abakkiriza okubeera nga twogera ebigambo ebiki ebyesimba makulu ebigambo ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala tubanga tumaze okwogera ebigambo ebirungi Allah agamba nti yuslih lakum a'malakum atulongoseza emirimu zaffe Muddu wa Allah emirimu tukola bukozi tetunabala kumanya nga mutuufu Allah zino zonna emirimu zitukola nga mutuufu Allah akola azisiima Allah tunabanga tubadde tumusiimye Allah tunabanga tubadde tumukoze eki tunabanga tubadde twogedde ebigambo ebirungi Allah agamba nti yuslih lakum a'malakum ajja kutulongoseza emirimu zaffe yensonga lwaki badde Allah beera n'enniya ennungi ng'osiba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'omanyi nti Allah yalina empeera z'abasiibi ng'osiba ng'omanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yalina ejjana gyagenda okubeera ng'asasula abasiibi Allah agamba nti yuslih lakum a'malakum ajja kulongoseza omulimu gwo wa yaghfir lakum dhunubakum abeerenga kusoonya n'ebyono badde Allah ebyonoono amazambi fe abasiraamu tutulinga abantu bali abatannaba kutegeera busiraamu nga mu abasiraamu tibina bulooka yonna kubanga bali abasajja bo bakimanyi bulungi n'abakyala bakaabamu abala balina endowooza egamba nti Yesu yabafiirira ebibi byabwe ku musalaba Muddu wa Allah kitali kituufu Musiraamu wetise emiguguzo gomenye tutoko kubeera kekana kaseera ko kubeera ng'olajanira Mungu subhanahu wa ta'ala Allah yatukisa omwezi gwa guno gwa Ramadhani mwezi gwa kwokya mazambi mwezi gwa kikoomi mwezi gwa kubeera nga tulajanira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tusonyiwa amazambi gaffe
Nolcho badwa Allah obanga badwa wano teka kubera ngo sayo nnyo okubera ngo sabe dua ngo soma zikari egati ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah as'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'afanni. Allah berega kola akusonyiwa Yesu gachi bali tuize mu nsonga yo nga Allah kuberanga tumaze okuberanga tutegede Mungu subhanahu wa ta'ala Allah wechiriwa yekoleka na gulumira Yesu gachi wagamba tisilih lakum amalakum atulongose milima zafwe wa yaghfir lakum dhunubakum era so nemechi nebirone byafwe wa mayiti Allah wa rasula ebanga tujjo kuberanga tya Allah nachi nombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubango baka nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yesema sanagama nti ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia na basilamu tujiwangalireko tulebengera bya Mungu subhanahu wa ta'ala bera tuberenga tugeyegalirako kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yabisawono okuberenga tubikozesa tufuna amanyi agana musinza Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asomesa mahadithi ngagamba nti ad-dunya mazra'atul akhirah dunia nimiro kuteko kuberenga tulima bitugenda kuberenga tukungula mu maso ga Mungu subhanahu wa ta'ala. Nose baduma Allah buli muntu wefubeko basiramu abachala bale manju eyo mu lutimbe nga tunakutunira musajja wongeri kijalimu wetu ndegwe kenyini obutufu okimanye otandika kuberanga webalabala nga okimanya nti mutufu Allah wakutwala kati mu butufu agenda kuberanga kusasala kifu kifanagana kitya nono ekyo ad-dunya mazratul akhirah dunia nimiro kutugenda kuberanga kutoko kuberanga olima eyogenda kungula ku nkomero gwe nyini gwamanyi kikyo ogenda kuberanga okungula tayeza kuberanga nga wasiga mukyere n'ogenda kungula akalo chosi kachokola chokungula badu ba Allah tusige munsi muno obango badde olimu sige emina emirungi Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusasula kifo kirungi kyaki ekyejjana aqulu qawli hadha wastaghfiruhu wa lakum wa nisa'il min kulli dhanbi faghfiruhu subu illa Allah an sa'il mu'minin. Alhamdulillah alladhi hadana wama kunna nahtadiya لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد Abuluganda nga tunatera okumaliza yali nkola y'ekitibwa Nabi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga yaddanga yunati kitono nnyo n'abeeranga abuulirira abantu olubuuliriro mu kutuba yaffe neyokumeka eyokubiri nange ensonga gyenjo kubeeranga mbabuulira kitono nnyo tubeerenga tukola tukutama mbagamba ensonga omuyokka mbagamba nti fatazawadu twesibire entanda buli muntu ddayo nga tunakutunira mukyalawo ddayo nga tunakutunira kitaawo ddayo abantu ononawo n'abakozi woba otudde mu butuufu otunuulire mwenyini wepimepimemu mu butuufu olabenga dda mu butuufu entanda gy'olina ekutuusa mu maaso ga Mungu kusonga kiba nakusasula ekifo kirungi ekyejjana kubanga lwaki omuntu kasita obeeranga tuwesibiridde entanda ekumazaako mu maaso ga Mungu subhanahu wa ta'ala amakulu entanda nga nnungi Allah n'akola n'abanga agisiima ewa Allah subhanahu wa ta'ala tulina ebifo bimeka tulina ebifo bibiri woliba osibidde okubeera nga oyingira ejjana direct ogenda kuba biwoowe ogambe nti ya laitani zinsanze nze kaddamu tuli hayati asobola okukulembeza buno obulamu bwaki bwensi basiraamu obulamu bwa duniya nibakugamba okubeera nga okola omulimu mulungi notandika okubeera nga osaawo statement zo ezitakola ne badu ba Allah mbagamba nti fatazawadu twesibire entanda fa inna khayri zadi taqwa ng'entanda gyensobola okubeera nga mbagamba okubeera nga buli muntu agyesibira azadi taqwa ntanda yakutya Mungu subhanahu wa ta'ala. Utwali tukisomesaako emabegako wali twagamba nti okutya Mungu subhanahu wa ta'ala kubeera kuleka kubeera kweziyiza tulakuteeka mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala ntubiteeka mu nkola nakuleka bya Allah subhanahu wa ta'ala byatakola ki byatayagala ntubeeranga tubereka lillahi subhanahu wa ta'ala ntwewala enkoza shayitani kubanga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala mwabakiza bakunganya wano abali mwezi gwa Februari gwa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza agamba baada is'adha atugamba nti idkhulu fi silmi kafa tutebekeremo buki mu busiraamu buno Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza musiramu ali manga ali kumpuliriza Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'ani atugamba nti idkhulu fi silmi kafa yingira mu busiramu no kuberenga kulaki otebenkera wonabanga obadde butebenkeddemu mu butuufu omayinga dda mu butuufu mu busiramu omuntu bwolimu Allah subhanahu wa ta'ala mwagala okusasula ekifo ekirungi ekyaki ekyejjana wala tatabi'u khutuwati shaytan
netogeza kukuberanga togeza kukuberanga ogoberera enko zaki za shaitani kubanga indaka lakunu adunu bin sitani ono mulabe waki wa lwatu sitani yakulimba limba ati owenga wasibiro nyawawera mo uza kuipima mo uza kudia uberenzi kilo kinana uza kudia udinizikiro atano wallahi sitani ndiko kusoma sinanto oja kupungukira nawo no gano kusiba byo bintu bitali bimu nocho bakamati idkhuli fi sidmi kafa tebekera mu busiramu no wala tatabe okutuwache shaitani tugobera ufu wa shaitani indaka lakunu adunu bin sitanu mulabe wa watu ya kulimba limba wallahi busiramu ni basiyo mwezi kwa Ramadhani no kama tinda wamo no gano kusiba no tandiko kuberanga oleta webit statement abitakula ebitalimu ateko kusiba kuno aliyaba madudati banange nakumbaleo bazi oguma muko kironi kyokabo ekiti nosibe nako 29 nosibe nako 3 wala ino damasuka wa Mungu subhanahu wa ta'ala wekiba Allah nagenda kusura ekifo kirunye kyaki ekyejjana yagamba okiri wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natugamba nti ad-dunya mazratu Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti ad-dunya sijidul lil mu'min dunia eno komera ku bantu abakiza Mungu subhanahu wa ta'ala wajana kafira neberanga jina y'abantu abajema abatakiza Mungu subhanahu wa ta'ala tusaba Allah ukiba bereka atuteka mu bantu abaje mu rukira amateka ge fena tugidde maso ga Mungu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tusasure kifo kirungi kyejana ya Rabbi badba Allah ngatina tiro kumaliriza nsijukiza ayateka muri yo kalibali tukubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani nagamba nti inna Allaha mazima ya Allah subhanahu wa ta'ala muguru gyatarenkedde naberanga atunulira ebitonde bye ebirikola emirungi bonna basaba okusasira n'emirembe okuberanga zidda ku ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam choba tugamba nti alladhina amanu kati namwe abakiriza amanu mwabakiriza nibanga muri kusiba kuba Allah nibanga muri kuwayo kuba Allah no muntu yena najjo kuchokozanga tuli mu kisiba muno no mugamba nti inni swaimu mule wanje sinasibire nunde kembe wa mwigana choba nti alladhina amanu abanga mabakiriza sallu alaihi wasallam tasliman kana muberenga musaba okusasira n'emirembe okuberanga sida ku ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagamba nti man salla salatu wahida omuntu asaba okusasira n'emirembe okuberanga zidda ku ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu biashara Allah musaba obusasira emirundi meka 10 wallahi nga tuli mwezi gwa Ramadhani kuno Allah nakusaba obusasizibwe buli muntu yetegedde kyakola walwa akaseera kibakutuza mu ddiro ne bakuyimbisa ennyimba z'abalongo ne bakuyimbisa ennyimba za mukasa ne bakuyimbisa ebintu byonna wallahi twatuka ekiseera nituberanga ezo embeera twazirimu zonna nituberanga tuzisenguka nga tuzisenguka ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeva makubiriza mukadde kano okuberanga mbadde muwangala mu mwezi gwa Ramadhani omwezi gw'okwo kyamazambi muberenga mumaliza n'ensonga emu yokkanga mugamba nti Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma na'izz al-islam wal muslimin wa qil la shirika wal mushrikin wa qil nifaqa wal munafiqin برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا رب العالمين نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابهم ولا تجعلهم تبعا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما